Leero kkooti etuulewo Wakiso etandise okuwulira omusango oguvunaanibwa Namukadde Namakula Kotilida ow'emyaka 68 wamu ne batabani be basatu okuli Kinaarwa Joel, Kiwanuka wamu ne Kawunde abavunaanibwa ogw'okuwamba omwana Waswa Emmanuel ow'emyaka 9. Kinaarwa Joel Ngongolola ye Masuulita mu disitulikiti Wakiso. Avunaanibwa owokusatu ye Kiwanuka Sameewo. Avunaanibwa owokuna ye Namakula Kotilida mukyala mukulu wa myaka 68. Kigambibwa nti Namakula ng'ali wamu ne batabani be bakkakkana ku mwana ono ne bamutulugunya n'oluvannyuma ne bamukweka nga ne gye buli eno bagaana okulaga ab'obuyinza wa gye bakweka omwana ono nga kirowoozebwa nti bandiba nga baamutta. Kyalo kya Mbale Mukwenda Ngongolola ye Masuulita mu disitulikiti Wakiso. Mwakozesa eryanyi ne muwamba Waswa Emmanuel nga yeesiimidde nga mune ekigendererwa eky'okutta Waswa Emmanuel oyo. Omusango guno gubasomeddwa omulamuzi Esther Nakadaama era ng'abategeezezza nti omusango gwe bazza gusaana kuwulirwa kkooti nsukulumu ng'eno gye bagenda okusindikibwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abakwate basindikiddwa kwa limanda ekigo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. If a plea not taken due to lack of jurisdiction, I advise you to apply for bail in the High Court. Temulina kubaako ne temuddamu eripoota eno kubanga terina buyinza okuwulira omusango okubavunaanibwa wabula abo w'amagezi okubanga wamwagala kusaba okweyimirira musaba mu kkooti enkulu. So you're remanded till the 3rd of April for mention. Okunoonyereza musango wammwe nti tukyagenda mu maaso. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne maama w'omwana eyabuzibwawo nga ye Kisakye Joyce nga wakati mu maziga ategeezezza nti bagezezzaako okunoonya omwana we kyokka nga bakyalemeddwa okumuzuula. Omwana bamukuba ne bamutulugunya ne babayitira ne poliisi nga bamutulugunya nga omwana agenda kufa, poliisi nebata ne badda abatuuze bagamba ne baddamu ne bakuba omwana ne bamunyika mu luzzi. Omwana ne atuuka atasobola kutambula kuva wali enkeera nga bagamba nti omwana atubuzeeko. Omwana yali tasobola dde otambula ebigere ebibiri ng'agwa omwana wange saba manye gye baatuzaika omwana wange gye bamuziika mujjeyo muziike. Omwana okusinziira ku bujulizi obwongera okuvaayo omwana mufu baamutta. Ayongeddeko nti abawamba omwana we bamwewaanirako nga bo bwe balina ssente era nga n'olwekyo tajja kubasobola nga wano waasinzidde n'asaba ab'amateeka okumuyamba afune obwenkanya. Naye bo kye beesigula nti bamanyi kkooti bajja beeyimirira bawoze nga bava bwerure n'obujulizi bafe bwe kyekiruubirirwa kyabwe. Naye nsaba ab'obuyinza bonna banyambe omusango guno, banyambe bendi nabo bayinza okuba bansinga ssente, naye nsaba banyambe sobole okulaba yonna gye baziika omwana wange muziike manye nti waliwo entadde omwana wange kyensaba. Abooluganda lw'omwana ono balombozza engeri abawawaabirwa gye baatulugunyamu omwana waabwe omuli okumusiba ejjinja ku busajja nga bamulanga okubba shillings 2,000 eza Uganda. Essuubi ly'omusango nga mulamu lyo teririiyo, omwana ye mufu yafa, wabula twagala kumanya wali mulambo oba magumba tugagyeyo tugaziike mu nziika ennungi. Ebibonerezo ebimu byentenda obukakali kyekyo eky'okumusiba buloka ku busajja bwe kuba we wali obulamu bw'omusajja. Kyali kibonerezo ky'amaanyi n'ebibonerezo ebirala ng'okumufumita empiso, okumusiba ku muti ne bakuba mu lubuto ne bakuba ku mutwe, baakola ekikolwa ekibi.